Kubulamusako yonna gy'osinzidde omulabi waffe omulungi wa Kampala Media TV webale nnyo ebale ddala okuvaayo okugoberera empeereza zaffe ez'omuzinzi. Saagala nkulwiseeyo, njagala nkutwale bulungi mu nsonga gye njagala tulabike nga tukwatako mbagirawo mu kaseera kano oba oliawo oyongere okulabika nga ogitegeera. Gwagoberera ebintu wano munda mu ggwanga erya Uganda oba agoberera Kampala Media TV, ojjukire twavuddeyo ne tukutegeeza ku mwana muwala w'emyaka 16 eyafiiridde mu nnyumba ya boyfriend we. Kaakati twakusuubiza okukola okufeffetta okw'ekikugu kwe njagala nkutuuseeko oyongere oba oliawo okutegeera ensonga nga bwe ziri. Okusinziira ku bakugu ne poliisi n'abasawo bongedde okukola postmortem oba okukebera omulambo guno kiki ekyandibanga kyaviiriddeko okulabika nga mwana muwala ono afudde. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza oba amawulire ag'ennaku galaga ng'ono mwana muwala yafudde ekiziiro. Okusinziira ku bivumbuddwa oba bye tukufuniddewo, ono mwana muwala Nakiggwe Rebecca yarabise nga mu kaseera ako akuma stove oba gy'osobola okuyita chako stove, kale ng'akuma sigiri, ndowooza kankozesa olulimi olwa sigiri. Bw'ati bw'amala okukuma sigiri munda mu nju, n'amala okufumba, we yamaze okufumba ate jjukira nti yabadde yeggalidde, n'olwekyo wakati mu kweggalira oba ng'agenda mu maaso n'okufumba nga yeggalidde, oba oliawo oxygen naggwamu mu nju mwe yabadde munda. Mbagirawo nga oxygen amaze okulabika nga muggwako olw'okuba nti yabadde yeebase, ndowooza tusobola okugamba nti yayitiddeyo buyitizi, kubanga bassebo ne bannyabo oba oliawo yabadde takyalina mukka gw'asobola kulabika nga assa. Bino byonna bigenda okubaawo nga mwana mulenzi boyfriend we gwe nakutegeezezaako bulungi ow'emyaka 22 ng'ono ye Nicholas Kibuuka yabadde ku mulimu. Bw'atyo Kibuuka agenda okulabika nga adda ewaka ng'ono mwana muwala Rebecca Nakiggwe z'embuyaga ezikaza engoye. Kya nnaku nnyo okusinziira ku kunoonyereza kulaga nga mwana mulenzi Kibuuka Nicholas yali yakwata kopi y'ebisumuluzo by'omuzigo n'abiwa mwana muwala ono Rebecca. N'olwekyo mwana muwala abadde alina obusobozi obujja ewaka wakati nga omulenzi we taliiwo, n'akola by'akola oba oliawo n'amulinda paka wadda. Osobola tebasalira mufu musango, naye mbadde ngenda kugamba osobola okwebuuza omwana ow'emyaka 16 gye yayiga okutetenkanya bwe kuti, naye ng'akagiri ke batasalira mufu musango, bassebo ne bannyabo kanneme genda wala nsonga eyo. N'olwekyo mu kaseera kano Nicholas Kibuuka ye nga we nakutegeezezza, poliisi yamaze dda okulabika ng'emunyweza era ng'ali ku Matugga police station wali mu Wakiso okwongera okubitebya n'okunoonyereza ku nsonga oba oliawo okusingako ku mawulire ge baakafuna. Naye ng'amawulire ge tufunye katikati oba agalinga ageesigika oba gensobola okuwa ageesigika, mwana muwala yafudde kiziiro ekya sigiri. Kwebaza okutugoberera ku Kampala Media TV, kugamba sigala ng'otugoberera naffe twongere okutuusaako enteekateeka ez'omuggundu weewaawo ze weetaaga okumanya. Weekuumireko.